Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Chiko, Mary Hatstumbetu, Sami ne Shawa ku miryango gikusasula emitwalo 5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. I think I back so really coming up get hit and so yes no uluza no oyuina ya watandiko ida no na ya tofuna ya nera bakutibira na gira kulo kwangu gira ngamba tukura wako buli omukanyi bamba ngamba mukamu ngode otadde kibali kutandika kuna sete bibulo kujja tewali chajja olwo luyimba tewali chajja nasigala lwali buli mu nyumba ya buli muntu nasigala mbira ne mama wange nabulagala wazide ekibona nzikulira kati olwo ng'ova wange ekyo kugiba omupaala
akayimbira kusasigala mufunayo balabala muyimba gasiyimba muyimbire batayimba inomba hundu oche nungo omusajja era bw'okola omusajja atakola asiiba waka agenda n'abalimba ye muyimbi naira nawo oba olwogenda gyosanga eyo mundongo gyosangira ki connections endala zonna zonna kati nayesibwamu okowe namala akakayimba kange kayesino ngasifine sente nembawo okuzaako biyita nga tugirina bubeezi oba nga sente byonna nga sigirina byonna kyokka eno bakulaba ng'omunene kati nali nfuse wanintwana nali nga ndafuuka wanintwana akakaseera kenali maawo n'okola otya olwo nasaba Katonda namugamba neddaseewo sigenda kuba wanintwana kati ngenda kukolaki ngira ndali katono nnyo nebyokusoma nakomamikaaga nenyingira ipap university siina mpapula ngenda saba mulimu guno university sasula tewampapula eyo ipap university byekuwa otambula obifulumya mukama tebakuwaayo tupapula nakimu okolerawo otandikirawo kati basaba nnyo Katonda nakugumiikiriza naye nga nalimpedde bambi tubalinawo abaana bagenze mu rehab olwekyo nga buli kimu akikoze kayimba katambudde buli omu ayagala ssente buli amulaba alowooza alina ssente kiva ku ki like bookings obutazifuna ate ng'olinawo oluyimba olutambula kabakadde ate nga akayimba keno bakakuba tofunamu kati abazaali osanga nandiwadde nako nali nkozesa waliozeza koze nali nkozesa mubika naye osanga nandimuwaddeko percentage nange nenfunako ki wayuza mu luyimba ki era baluyita yesino gali bamuyita Kid 40 wagenda n'okwata oluzungu gwe n'oteekawo oluganda Uganda batejjukira nakatandika Uganda tawoneka naye kati awo singa tubadde ne copyright oli oba wasooka mukolaki musabulwa kuba naawe oba okimanyi kyogenda okukola ogenda kikola kifunamu nga luyimba lwabbana gwairulyeeri eyasambalinga Tom Buxton agamba oluyimba olukyasinza okumukolera ssente ate nga luyimba era lwebakyasinza okumulyako kitegeera ngu yasaba nannyini lw'eŋŋoma nakuwa eŋŋoma ye nakugamba ze eŋŋoma yange nsigala nfunako percentage bweti ekitegeera ebayita nas trust kati oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu ana yakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina sente eziwaayo naye tebasaba njawulo the short and big show abantu bajagalira ddala Yo, this is A-Pass, and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Don't it. A-Pass, I'm out. subira buli omu ali bulungi kamera akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi wadde ogamba kiwamma Okay, Real Time with Mimi, bagiyita Executive Media. Shamim Mayanjali erinnya lyange abasinga mu mpita Zubeda erikola ssente mwali agala bambi nerikwatayo erya Shamim lyerabira, which is okay. Tuli ku Executive Media eno program ebeerayo okuva Monday mpaka olunaku olwokutaano era tugiteekayo ssaawa 4 ez'okumakya olina okuba nga ate wasubscribinga oba gwe yasubscribinga gamba atanaba kubeera nga ate subscribinga nti Real Time with Mimi ebeerayo buli lwa Monday mpaka olunaku olwokutaano ne programs endala gye ziri nnyingi nnyo eza entertainment sabuka
Beyond the hijab n'endala ezikyajja. So olunaku olwaleero muzikirize mbanjulire omuntu gwendi naye mu studio w'abavubuka abali bagenda okugamba kati Zubeida okyaza otya Ffefe Busi music gwayimba tomusobola tomumanyi n'ogamba naye akamanyiro k'Abannayuganda kano akoma ddi naye nga ennaku z'omwezi 16 May birthday yange ejja kuba yakaggwa nga tugenda Lugogo mu show ya Ffefe ndi naye wano nsanze okulabako munnange oli otya bigenda bitya nshemenya naye kino gisiye so sijja sintula kuba kifo kyayika kigazi nnyo kinene naye abaana bajja abaana bo we bali abantu abaagala music bo we bali jukira ne promoter wange Katonda kati nkimanyi ndi mugumu nengera emirimu gibaawo egyokukwasa nnyo kati kiwashita so bwe wali awo n'ogamba nti Lugogo kwogyeyimbamu nengamba ndekese kujeyimbamu kweyimbamu kintu Lugogo obanga agyeyimbyemu Lugogo twagijjawo awo mukujeyimbamu aginafuya Abannayuganda baginafuya bo baginafuya naddala ng'omuntu wabe bamwagala bw'otunuulira abazee kati ndowooza bino emyaka 5 gibaddewo abadde bagenda e Lugogo olabira ddala nga bwagazibwa bayongedde okwagala music waabwe bagenda ne bawagira ab'Omega ba Sidiki Boko ba Alien Skin baani abo abaana bato Reiki yamaana olabira ddala nga Abannayuganda baagala music ate bwe baba bakwagadde bakwagalira ddala nsuubira nange banjagala sirina kye nabakola era mbayise Lugogo nga 16 mwezi gwa 5 Ffefe Busiwo maraapu ogenda bassa amaraapu ate nga si ku maraapu zokka n'okuyimbamu nyimbamu mulaapu yo ate sirizeka timu celebrating emyaka 10 wow 10 years of Ffefe Lugogo ebadde ekusaana kati mu myaka 10 okuze kati nyina mikwano gyange mingi egiri mu kujja okunyimpirako okuva wano okuva e Rwanda okuva e Tanzania okuva e Kenya waliwo n'abava e Bulaaya kati kitegeeza omanyi Etania yakamala okukola show ne babateeka ku nninga nti abayimbi mubadde musoose okukola shows nga buli omu akola kyekimu shows tukasita muteekayo amataala muteekayo screens emabbali awo ne mutussa graphics Etania najja n'akola show malidaadi bagamba mwana yakoze show stage eri ya Hollywood buli kimu gulaba kipya naye abayimbi tusasula ssente nga stage ya Ffefe yeya Alien Skin yoyoli nti abatandika May kinakyukamu abantu ne balaba ku kintu ekyenjawulo ne batalaba muyimbi ava mu bbanga najja nakirira ayagala kungana ova mu bbanga yazudde zenda ava mu bbanga ndeka ogenda mu bbanga ndaba ndote bakakuwa akajane yavudde mu bbanga okuva mu bbanga ane yavudde mu bbanga Zubeida Etania yavudde mu bbanga Etania yajja straight mbona bajja straight ne David Lutalo yajja straight mafia ne David Lutalo yajja straight abayimbi badde balina ke batandika akabiwa babajja eri mu bire ne bajja nga batudde bati mu bire najja ne bamuleeta ne bamuwummuza n'abuukayo ajja ayimba nze ngenda kujja bidala nnyo njagala kujjanga Chris Brown kali akantu ke kakola kali mbabiddeko koleeta ekirala twabaze Super Bowl tuli mu bakolera Super Bowl ye Uganda ati kyo abantu tebagala nkola interviews ati Super Bowl kyekivula ekisinga obunene mu nsi yonna kumpi kibeera mu America bakigeraageranya World Cup America erina omupiira gwayo nga bulaba omupiira gw'ensi yonna kati babuze ku final bawummuzaamu ne baleeta omuyimbi n'abafominga bayita Super Bowl kati eyasembyeyo yabadde ya Bad Bunny mu Mexico naye bagiteeka kyekivula ekyasinze oteekebwamu sente kati wekigenda okubeera kino kati tebiriza bakigeraageranya na World Cup sente zonna gaziyiwamu maama zonna nazitadde mudda
nezengendo kulya sikyalya nteeka muki kyalirya nja kulyanga amazzi galeka mukwano wosirika nogamba ddali nabagamba nti sirya nsiibira sho yange kyekisooka anti wosiiba osibuluka naye naso siibulukuka nnyo kubanga sente kalinawe kale so sente yonna gitadde mu sho ennaku z'omwezi nga 16 erugogo sho tugenda giddira because omanyinze munnange engeri gyendi artist ebintu bya show mbimanyi so omuntu bw'abanga ayinayo kyalinayo mulina okubanga mukijanjabaza era musho tugenda kubeera nga tukyogerayogerako nnyo kibabeere mu matu naye abantu abatamanyi Fefe Busi amannya because Fefe Busi lyegalikola sente ate nina olulimi lw'empulidde oyogera neŋŋamba olina okuba nedda siegera gy'obadde olwogeramu obadde waayo ndi linguistic njogera ennimi nnyingi okuleka oludalo olulolera olulalo lwe luliwa ngolikwagogera oludalo naye olulolera nduwulira naye okulwogera tulina olulimi nga baluyita lulalu tobagwangamu nja mukuweerezaayo omukyazi wanawe luba lutya sokwambuuliraugambyebaddemu okwogera oluwalwogera ntuwulira wetubayinkala embulirayo tulinayo abantu abalwogera yamukuweereza buweereza namusooka muŋŋamba leka tulina akantu ketukozesawa mu ntayipingire munnange mukutayipingire tomulaga akasimulaga tukasigala kaffe munnange mukulage mwedire ekingire lwakulema olwo lwannema lwe lulalu awo bangi abalwogera maze n'olutegeka kati olibimanye owakamera okolekoola yandyagadde okumanya olulalu naye koma kiri kyekitufuula ab'enjawulo webale kyama kyaffe abali kiseera so erinnya lyaffe ettuufu erinnya ettuufu bampita mukiza Frank siriwuli mbadde siwulirangako linnya lyettuufu bampita mukiza Frank nasajja kafumbira oli mufumbirwa abava ekisolo wava ne Jeno Kaihura yes mubabeero waffe tubalumite mubawuumite tubawumite naye nga abafumbira mng'esaba nabo mu lugo nga bataasha mwogera lunyarwanda namwe tubeera tukikalujeba lufaanagana nga bekiga lunyankola kati Fefe Busi ate lijja Fefe Busi kafeeve ko nga feeve ndio nkuze nga linnya lyange nalyo okuva waka bakyalo okula ne kaboyi kati nze nakula ne kafeefe kange Busi yo neetejja mu kigambo bizinesi najagala bizinesi n'osalako busazi maamaga wali mugezi bulala ngezaako kati industry ogiyingiramu ddi ery'emiziki okulira muno mu Kampala nzalibwa mu Kampala n'abazadde babadde nazalibwa gospel empulira nabulagala n'abulabe abazadde bange bombi nze natukwagawo nayesinafiri nsigaza mukadde wange maama tumiddeko makwagala nnyo so mpulidde nsomera Sunrise nasala okufuula ebityawo nagulagala nagenda nampula junior school Islam sitenani wasoma ne Lydia kati mu kirasi y'emu yalinga kulukukwe batya
Nga yasinga okufuna max. Abakirasi yejjukira kuyembe naye nga nzijukira n'ebibuuzo byabwe bya senior yesinga yali muwala mugezi nnyo era yakkirizibwa leero biri ku ssomero yekka. Lwaki olwokuba mugezi nnyo bamuwa ekyo kale nolaba abantu ate nga bamuyiikala abantu bamanyira omuntu yali omugezi bwatyo. So senior ne malawo Stellan College namalirayo olevo nayiza mukono ssomero baliyita Night High School nensomera senior 6 then ngenda ku university bagiyita Hip-Hop University natikkirwa mu byalwa Hip-Hop University gyeri saidi eriondraini musomerawo wabula oli baasi n'ogatagandooza olaba tofeewo lewala efefa mmanyidde n'akataga ntose neempuliriza neŋŋamba Hip Hop University eri mu ggwanga mweri musomerawo naye iyo si iyo kati walwapingako ng'oli muto ng'otunuulira ebintu n'otandika awo nga lisinakayigaga okutunuulira ebintu nembitandika kampukampuiga practice nokunaomanyira ngaokumanyira ogenda ngaokakwata naye nalintu afika nkaba abarapinga bakolera kati walabangani wano e Uganda n'ogamba kalubyo banna ebyarapinga ebyo wano namala okulaba GNL wamajjeri yali akikuba abalanga ensobolo zikuba zino etandika okwewatisa mpola bamama bwe balaba amala okusoma bambe nkolanga obudde tewali oyingira university omukama wakisa nagumiikiriza nembituusa we nabituusa nembibakiza nagende nkwata ku byalo notandika kati awo jeneyo yekka yakubyemu abalala tebakubyemu jeneyo lyayankubamu ebyamalwapu byenanyumirwa okutandika amalwapu abasajja bangi abaali bakuba bannabyo waliwa musonga Babaluku nga yabeeramu katonotono kati Babaluku yatwagaza nnyo kali kyakuba yakolanga zi house twaziyitanga zi house ng'agenda kukola house mu bitundu eby'enjawulo nawe abalwapo bamengainga okutuuka balwapa okuwandiika okupresitayiinga abadde tikyamulungi neyayipaaku atabe kuyigirako babaddewo bangi kati rapu bw'oba rapa ng'osiba n'enviiri obeera Rastafariani kuba bagamba eyo ddiini kati bwe balapa abasiba empiiri fe abakkiririza mu kiri omusajja kyeyayimba You don't have to have dreadlocks to be Rasta. Hey. This is not a dreadlocks thing. Nagamba kiba ku mutima naki. Nabwongo. Kati naawe oli Rastafarian. Sijagamba mu Rastafarian. Mbadde nange nakubuuza ye vegetarian. Anti bangamba ba Rastafarian babeera ba vegetarian. Era tebatera nnyo owa bakazi hati break. Vegetarian naye ati kuleke anti bo baagala omukazi omu abalasita abaddala abatali baddala bo bakutula emitima naye abalasita abaddala kizibu musanga be batera okutula emitima bavu baagala nnyo naye kati gwe baŋŋamba tukutudde emitima weerikooti tonziza mupululo ndi musinjula sinaweza mitima mingi aŋŋamba okutudde emitima gyabamutudde zumbeedaku naye bakutudde ku mutima waliyo omukazi yali akukyaye oba gwezza okyawa mwawukanira awo alina kyangozi kati oli nga teweetegese ng'alina okugenda okaaba kati gwe toli rasita barasita bakaaba wallahi bambi bakaaba ne beekyawa
Nsanga lasita akabira omukwano wonna. Kati gwe toli lasita. So balasita bakaaba n'enviiri kati asiga zangu. Oyo lasita bamuloge baluga abalasita. Bambi nedda. Bambi atuukawo n'agamba ekyokugamba laavu gye nasigaza kati enviiri zange. Era ngo abaazinaaza buli ssaawa. Nga ekyokugamba kyasigaza. Nviiri nekye mbamanyiko baddala bambi babeera ne lofit. Baba lofit. Ba one love. Bagala promoting on that. Kati mwakoze mutyo teekayo mwenda mu mwezi gumu ne Carol. Mwakiteesa ki? Kyajja muzi. Nga temukyalina omu bwajjayo. Era nakiraba ne ŋŋamba baakiteesezzaako. Lwaki tebaatulabudde? Napete twerabula. Nammwe temwerabula? Napete twerabula. I think there was a child to the message of that person. First of all, the venues are so different. Then the audience is also so different. Nonya bachali bange bachebi tano VIP meza ya ukande kusatu mkazi wa tunaya nonya bamitola 15 ukande kusatu. So I think there is space for anyone. Anybody abatasobola basasulira kumulaba nga bajja kukyebirwa. Yeah man, so I think if tetulina buli omu ngeri gy'akosaamu ne ate ffenna tuli bakkiriza. Kati buli omu ajja kuyimirako munne. Yeah, of course I think. Don't think. Mujjaku nga tekukyeyagala. Of course kono kawuliriza. So tosobola thinkinga ku mukazi gwe Sources of course. Thinking of mukyala wo. Nakati ati mandaba. Like you are not. Yeah. Oh, bambi abantu bali bakiteekawo buteezi. Lwaki bawayiriza gwe mbayimbi bonna. Ne bakikuteekako buteezi. Uriya waleeta ettaka mulaavu. Naye bannange. Okuteekako buteezi omuntu. Ettaka mulaavu bigipe. Anti byo ddene dda kinene nnyo. Kyonna abantu bakijja out of the pin bakiteekawo. Yeah, I think. Ko nali naakakola ku Carol interview negimukolerako wakansanga kabalagala. Naŋŋamba ne mubuuza ati gwe taata w'omwana naŋŋamba nedda. Ne ŋŋamba teri maama ayinza kwegaana taata wa mwana. Ate ngenda olaba abantu bankubira bankakasa baŋŋamba bankufeze nno. Nti ffefe ye taata w'omwana. Ne ŋŋamba nti it's okay. One day, one time. I'll find the judge. Ate okugenda kugawanira bakugamba bakufeze. Bagamba bakuyemezerera ne bwini. Nali mbasanzeeko. Yakusanga omuheeba. Ate bali omala kyaza wano omuntu akweza inbox n'aga kala yakufiye. Ekimanyi nti omanyire waasu. Ali mulabyeko nga kala ayingira. Yayingira kebwange kwewange yayingira. Weetegese wadde bajja kaa. Soko ndeke ndabe. Oyani. Zuube tugole ebyaffe. Oli bimujjeeko. Mwazi abalina okundaga ekifaananyi. Nintegeere. Like omukwano gwammwe ne Carol gukomawa. Like waliwo okubanga nina nze ne Kasuku mu mukwano guyinza okuba gukomana ku ssimu na kuloba. Mukitegedde. Kati ogwammwe gukomawo okutuuka abantu okugamba nti mwezaalamu. Because tuyinza okuba tulina picture ndala abantu kye baportrayinga abantu ne balaga nga nammwe mulina picture ndala. Mwali bamukwanya nnyo. Nekireete wamusanga mu ndogo ne mukwatagana. Ne mukwatagana nnyo. Naye nga tewali kiriwo. Bakuba nali muwuliddeko banga ayita sisita wo mulamu. Kweyo interview. Balina we baali nga bakwata ka video nga asanze sisita wo. Goma lituli bameke baffe.
N'amuyita mulamu. Oba ayinayo mukulu wange oba muto wange. Nga ye yamuzaala. Ekyo tekitegeeza kirala. Kiba kitegeeza bugwe kwatavaayo. Teri yamuzaalamu wamufemba nemulimba. Naye kyamulamu sikinaako obujulizi ekyo kyokka. But she was my good friend. She's a good person. Yes, she's a good person. Teri akidina engage. Teri. So, nekati lwaki mwabarapu titulaba ku mikolo gyammwe ng'ogyeko navyo ogwa jene oba twagulabira ku mukutu mwabasigaddewo bano abajja mu rap abato tetulina mikolo gyammwe gye tulaba. Ani yagamba? Nawe bagamba oyo mwana muto. Mama kikyogezaako ddala. Kuba ne Shalom agambye kale Fefo yali mutini bambi naye ageze. Okugejjangezze n'abaana bato bagejja. Lwaki akomuto okwongerako nnyo? Kuba ndi muto. Oyina myaka emeka? Tombuza myaka naye ndi muto tonsuubira kukolera mbaga kuyita kuwa kaadi ne kugenda owasata nazaalibwa. Ewwa ate abaana b'abandi b'oliibaliiba. Abaliba. Nedda ssebe ebintu ebimu bireke leka kugira oti muno omwana omuto agejja ayagalako obuto olwagira bwati akeeteeka. Bakuzaala mwana ki? Era okuzimba. Asinnabafuula naye nkula. Naye bannange bangambye Shalom bangambye omwana yali mutini ageze. Naye kati owulira naawe ogeze ate otya? Mukwano beera awo kati ogeze gwenkana ki? Abeera awo mu nkaaga tuli bubi. Kuba ate tekyandibadde kirungi kudda mu 5 mu oba 4 bajja kusanga bakusima engolo. Abali mu 5 mu babakubangula. Bajja kusima engolo. Bangamba otambula n'eggaali esinga okuba enkambwe. Eggaali ya Mudra yesooka. Eyiyo neddako. Nze omwana w'ababi ababiri ng'eggaali ejijja. Owabaki? Omwana w'abaki? Ababi ababiri ng'eggaali ejijja. Kapya. Ababi ababiri. Kiki? Nsanga golabalindo okuba omwana w'ababi ababiri. Bangamba oyina eggaali. Eggaali yo weeyita. Neya Mudra neeyita. Ezo zeggaali omuntu ate mu kifaananyi wano mu kamera mwe musinga okubaseeka. Kyokka eggaali zammwe ze zisinga obukambwe. Bamentioninga eya Mudra ne bamentioninga n'eyiyo. Bw'oba oli wano mu bantu usual bwe batotambula n'eggaali y'abantu nga 6-7. Naye bw'oba onoogenda mu Kivulo okupafominga oba n'eggaali y'abantu 15 kwali. Abo abantu bo babeezaawo mutya abo bonna. Era eggaali mulina gye muzitendekera. Abo abantu mubabeezaawo mutya bannaawe. Gwe nange neebuuza totabwana nzimuka yinza kusiti. Ogenda kusitambula n'abagaayi. Amaziba gakutola. Leero tuzze bameka tuli babegaayi. Simanda muli bameka 3. Tuli Kateeko y'ofuduuso balawojja. Nedda. Naye banga bw'oba oyingira Ekivvulu. N'abateesi b'ebivvulu bajulizi bange bonna. Nze sitambula n'abayaaye ekisooka nze njagala nnyo emirembe gyange n'okwesinikira amannyo gange. Kati saagala bintu byakwesika mbu sendereri. Abo abantu bulijjo okoma okubeera n'abantu abaki. Bagamba ngo basa amaanyi tegeesomera ki. Bunnya. Okitegeera. Saagala kuyingira ne bwe tugenda ku show nga nnyina bantu bameka mbaleka afazaali awantu. Nengamba njagala kuba bifaananyi njagala ko ditte wange manager agenda okudda balance. Totya bantu kukulumba nti kati abagamba nti oyina eggaali bakijja kyo balina omuntu gwe bakufaananyiza.
Nakulira nankulabye kiyaye okitegeera byetukuliddemu era buli gaali gyensanganje mu site eba gaali yange kuba gyenakulirira kusanga baganda bange ensanga bakyali bange bakitegeera ab'okukyalo kati nze sirina gaali sijja kulimu naye gyonna eggaali zonna ezireeyo sanga mikwano gyange ndowooza ensonga lwaki bakinteeka. So mu mbeera y'oku oli mu federation oli mu umma? Oli mu umma. Kati nammwe aba umma mwabaddeyo mu kugundi ya copyright oba temwagenda? Naye nga wawuliddeko ekya copyright like gwe mu matu gwe kyatuuse kitera wakipasibinza oti ng'omuyimbi? Nakipasibinze mbu omuntu aba ne human right, omuyimbi oba munnamitone aba ne copyright. Kitegeera bwe balinyirira eddembe eryo ery'obuntu wena gyokola kati bwe balinyirira eddembe eryo erya copyright naawe bwakiteereddewo mbu olina gyokola mbu olina gyoloopa era eryo etteeka oyo violatinze ne bamukola ki etteeka lirimukolako nga bwe likola ki nga bwe ligamba imbu era nga bwe kiba bwekiryo bwekiri mba musanyufu kuba waka wange ndimukola yaka wange radio yakola waka we n'amulekawo kitegeereza naye yaleka tamanyi oba wali wagenda omukumba gw'ataamuka oba gw'atalina kusamukozesa atamukozesa ekitegeera kati copyright nze bwe nkiwulira baleese naffe batuwaddeyo right yaffe egenda otandika okubanga ebayambako batulwanirira babalwanirira mulabe bafuna akasente abawandiika obutabo abapoeti yaman osobola okukwata ekintu kyo nga kikyo kati gwe tonaba kukoberera olabe akambu okagyemu lina okuba sayindi ate libere enforced ate ebya Uganda bimanyi ku enforcing ate mulina kuteekawo maanyi ge mbadde mutaddewo era okulaba nti bali enforcinga buli kimu kisobole okuba nga ate kitambula nga bannabitone we bakyetaaga batandika okufuna kaseko. Waleefunye kasente aka federation oli mu association ki? ndabika ndi muuma olina okuba ne kaadi sebo nga tokyayinako ndabika ndabika ndi muuma baabawa sente naye bankubirako ne baŋŋamba zijja temunafuna gundi yammwe kyeki tulabika tetunna basinafuna naye bwe naafuna ati nyinza okuba ndi nyinza mukugamba ndi muuma siriyo kati sente zenzikola ki zezirako oba oli wano oba tukola ki oba toliiko naye fefe olina okuba newoyimiridde olina okuba enda kukuma oba oli muyimbi ndi muyimbi era buli gyetukwata ku bayimbi kiba kikola ki kiba kikukwatamu so osobolera ddala ogendako ku sereni wali osobola ddala ogenda ku sereni nagendayo byeri ku jaazi nga nyinayo show yange ya jaazi era tebakulako tegoba ya milioni 5 bayesa nekulu nonakubidde omukulu nakulakamu nangamba ajja kumpagirako tagenda kuyimba sikiwa era olonzeemu abanakwerekera so waliwo embeera y'okubanga mwe abayimbi abato beba omulembe gwa 2000 abakadongo kamu be bayimbi abaluddewoko basi basanyufu nabayimbi ba 2000 wabalabyeko nga banga sina bayimbi ba 2000 si basanyufu n'ebikeeso ayagala kugamba nge n'olutalo n'essebata n'olutalo nyamukabya bwe yali ayogera yagamba abayimbi ba 10 abayimbi b'200 so mwe mukyeyambula nze nganze siyanze zume mukolerera bulamu bwange nange kwepanga nga nzira mu ntalezo so
enne yambula gyakyeyamba ebyabayimbi baki sibiriimu ng'oli muyimbi osanga Ssebatta omubuuza omuyimba wekuliddeko bamama Dani Mugula okitegedde Mukaabya sibasanyufu wekitiibwa gyotambule kati mwabala lwaki temugendayo iwa mu bayimbi abo ne mubagamba nsonga nga bweri si bweri kuba kati wagenda kujjawo ekibinja kya 200 n'ekibinja ky'abakulu abakulu nga batunuulidde abato aba200 abaga nti balina bye bakoze bali bye bataakola tebafuna mu ndongo ti mmwe mufunye mu ndongo kati nze nafunye kati kyenjagala olaba bwotuteeka penna abamu ebintu byemufunye obufunye mu Ssebatta tebabifunanga sina ke nafunye Zubeda wange okuleka emikwano okutambula ensi eno okutyebulamu nga kutambuza eri naye ng'ebirala ne mu kugattabulamu nga nange abantu abalala bonsaba Katonda nsitula nzije banzije alinde mu nsi eddaala okitegeera kati bali eyo conversation emanya bali abafunye ennyo kati mwe temuzeetabaamu nange bwe naafuna ennyo ogenda zikazeetaba Real Time with Mimi ndi ne Fefe Busi 16 May ali Lugogo mugende mumuwagire tickets weziri za mitwalo biri ordinary VIP ya mitwalo 5 table ey'abantu 8 ya miliyoni 3 table ey'abantu 8 ebeerako emmere n'ebyokunywa abantu banaafuna emmere n'ebyokunywa twagenda ate tobasuubiza nnyo ngero byajje nga alowooza ku kukkuta ate abantu omuntu bw'omugamba emmere alowooza tugenda yingira entamu yebafumba wali bikyerere nedda tukuwaayo ak'okulya wampa okitegeera tobanga muntu agenda okutuula awo nga tolina kyeweegaaya tosuubira tooke kinyeebwa lumundu omuntu ojja kunsabisa omuntu ajja abantu banyiiga twagenza okumalako omwaka gwa 2024 ng'abantu bagamba abagula tables tebafuna kimala okusinziira ku ssente ze bakola ki ze bawaayo kati kyova ngambye nti kuliko ekyokulya kyogwa ekiri kubeera baba baagala ziwayini cupa ya whisky baagalako amazzi baagalako sodas tables zaabwe abange boyina basponsa ab'amaanyi omusitudde abanene mukama alinange so Fefe omuntu bwakubuuza biki byolabye challenges like mu industry zolabyeko tofunangako gwe lunaku lonna lwogamba nti endongo eganye kana gireke nga abalala bwe bagiresire bagenda ebweru bakole ebirala ennyimba bazikubye ennungi nnyo kuba tulina ekizibu abantu abakuba ennyimba ennungi music omulungi like abali abagoinga professional abasinga saagamba nti bonna because tubalinawo abali professional ng'era bitambula waliwo abakoze ebintu ebiri professional like nga music bwalina okuta album talina kulabikalabika mu bantu takolakola interviews unless it is called for nga biganye ate nga music muteekamu ssente nyingi abamu n'agamba kambireke kangende nkola ebintu ebirala gwekyo tekikutuukangako mu music I think I back in so bili 16 hit yange yasooka yes no oluluuza no oyuina ya watandika oyina no naye atoofuna ya neeraba ku TV bannange nga buli omwangubira ngamba tukulaba buli omu kayiba nengamba mukama okoze otadde kibali kutandika kufuna seete biggulo kujja tewali kyajja olwo oluyimba tewali kyajja nasigala lwali buli mu nnyumba ya buli muntu nasigala mbeera ne maama wange nabulagala wanzidde ekiro nanzigulira kati olwo ng'ovaawo ate ekiro kuyiibwa mu bbaala akayimbira kusasigala ng'ofunayo obubalabbala mw'oyimba nga siyimba omuyimbire batayimba enomba mundu otya ng'omusajja era ukala omusajja atakola asiiba waka agenda n'abalimba yemuyimbi dayira erina obaawo n'ogenda gyosanga eyo mundongo gyosangira ki connections endala zonna zonna kati nayesibwamuko wennamalako akayimba kange kayesino nga sifune sente nendwawo okuzaako biyita nga tugirina bubeezi oba nga sente byonna nga sirina
byonna Chokero bakulaba ng'omunene. kati nali nfuse wanintwana nali nga ndafuuka wanintwana akakaseera kenali maako N'ogola otya olwo? nasaba Katonda namugamba nedda sigenda kuba wanintwana kati ngenda kukolaki ngira ndali katono nnyo kusoma nako mamikaga nenyingira hip-hop university sina mpapulamu ngasaba mulimu guno University sasula tewa mpapula eyo. hip-hop university byekuwa otambula obifulumya mukama tebakuwaayo tupapula nakimu Okolerawo otandikirawo kati basaba nnyo Katonda nakugumiikiriza naye nga nali mpedde bambi tubalinawo abaana bagenze mu rehab Rachel nga buli kimu akikoze kayimba katambudde buli omu ayagala ssente buli amulaba alowooza alina ssente kiva ku ki like bookings obutazifuna ate ng'olinawo oluyimba olutambula kabakadde ate nga akayimba keno bakakuba tofunamu kati abazaali osanga nga ndiwadde nabo nali nkozesa waliwezeza kozi nali nkozesa mudabika naye osanga nali mwaddeko percentage nange nenfuna gwoki wayuza mu luyimba ki era baluyita yesino dali bamuyita Kid 40 wagenda n'okwata oluzungu gwe n'oteekawo oluganda Uganda batejjukira nakatandika Uganda tawoneka naye kati awo singa tubadde ne copyright oli oba wasooka mukolaki musabula kuba naawe oba okimanyi kyogenda okukola ogenda kikola kifunamu nga luyimba lwabbana gwairulyeeri eyasambalinga tonoba Tom Buxton agamba oluyimba olukyasinza okukolera ssente ate nga luyimba era lwebakyasinza okumulyako ekitegeera ngyasaba nanyini lw'engoma nakuwa engoma ye nakugamba ze engoma yange nsigala nfunako percentage bweti ekitegeera ebaliyita last kati bwekyandibadde newala naye olwokuba tetulinawo copyright kati naawe gwokajjeeri olina kyogenda kafunamu so abayimbi ba rap mufunisa abaana embuto abalala tebazaala bakadongo kamu tebazaala abakadongo kamu nabo balina levo yaabwe kati mwe abaana nga bagamba abakadongo kamu abakadongo kamu era bo olaba balina sekundi yaabwe ne bana abayimba bandi nno nabo kati nammwe aba rap abaana abawala mubafunisa embuto mubawa essuubi najja kajjanga kafaani kaagala ffeffe waako ko kamu obulamu bwonna ffeffe ne mubawa essuubi eritaliiyo ate ne mumala ne mutaddamu kukwata masimu kati abaana bemuwa essuubi kuba baŋŋambye abayimbi ba raapu mumusinga bano abawala abaliko abo ba Gen Z babeera wammwe naye temuguze wowe amasimu mugajjako bw'afuna eyo ng'ogiwa ali ku ggaali yamukwata ne babanoonya ne mubula wajja ayagala okujja mawulire nti ffeffe yanfunisa olubuto eggaali yesooka omuwoninga tikati singa ojja n'ogenda wazubenda n'okolayo interview maama otujja mukyalirako n'abeera eyo n'omwana wa ffeffe tawaayo buyambi ne ba celebrities abasinga because kati bw'otunula bw'oti baserebu kati tulinawo scenario ya Bruno Bantu ali mu ggulire ne maama w'omwana asaba akagaali ekyotuuka ku kyakagaali aseka n'abalala basekedde akagaali kame kali awo mu 257 kuba maama abadde yali ayagala Bruno kakola ekiboozi amuyiteko kiboozi basonda akagaali so kati Bruno n'agamba erinnya lye balyonoona ate nga buli kimu akigezezzaako simanyi lwaki kyanguyira abantu okujja mu mawulire okukuba ne bwoba omuzaddemu ne bwoba tomuzaddeemu naye singa muba mulina kye mwakolako babiri ne kimwanguyira okujja okukuba ffeffe baba babakontakitinze ne mugaana oba muyina emputule muli oba ogyewulira nga bwe batandise baba bafaani lwaki mwe mubaba lwaki oba oyagala faani nze sibikola
Nendi ndira bambaye nange kitege okwagala kya butonde bega buyoma abayina bwakola ki Bwayagala. naffe tugana kubona bw'omuwala n'obugambo yekola ki mwagala naye ate tubuuka mu mbeera nga bwe zikyali bwayagala Ngobadde ki? nga bali baagala Bani. bwonyumyako Bafani. Nga bye baagala. kayagala ngaaliwo Ngati gwe toyagala. bakyaliwa Gwe tobiraba. Gwe tebinakutuuka. nedda Naye obirengera. emirembe gyange mbeera okuleeta omuntu omupya mu bulamu bwange Kiba kizibu. kiba kizibu obulira okayiwa Kati. akasanyu kenyinawo Tofuna numbers mu nsawo y'ongozeega. ntero zifuna nesiku Bano abajja nga yefula kufuuwa kumba asuddemu namba ya ssimu. tebatera nginsulamu Kitegeeza mu abasajja tebabatawaanya nnyo okusiteringa emirimu kutawaanya bayingira mukazi. Mwe temusikiriza. Noma kutwala obudde ssebo. Ennaku zino ndaba abayimbi baffe abasajja kati bakitaddemu amaanyi. abakazi batwala bundi nnyo okwemanya abanga kyatukulya ekitegeera naye kati nze faani bwe mulaba nga faani ngezaako okwekuuma ate ntya ne bumbesa ebbiri Kanti ayinza okuba spiritual n'agiteekayo. ekitegeera N'ate atwanyumyako. yamaanyi ate n'ekirala kubaayo na muntu gw'oyagala bwobaayo n'omuntu gw'oyagala oba tusobola kubeera mungi mwebyo bintu kati serebu bannange obayimbi bannange onayo gw'oyagala nga kiryo kyawe tikusobola kukikola nale bw'oba wandigenze Ojjukira n'ogaani naye gwe njagala. njakungaba tanzireyo mpikuwa Ssebo olina bebi woomu kw'otava. Abeewabweru bakuveeko. omulala bwondabako eyo tomanyira nyina bebi wange omu Abasigadde obalimba. Kyana ekigambo kinene. Tokyetondera ng'otuuse n'oganga bw'omanyi sho. Nabadde nnina okukayisaawo. Nga nagiteekayo message gyazifuna. Wagambye olina omukazi omu kale nsebo. Naye era nako era kakuyisaawo kuba buli olina okujamusa ekintu. ogambye myoma jalowooza mbeera Awo kyali mukazi w'omuzungu. Ekirungi Oluganda taluwulimu. Kogere mu Luzungu mutumireko bebi. omukazi Ssebo omukazi omuzungu ate omutumiddeko bebi wange tosobola mutumira mu Luganda omukazi omuzungu. oli ali linguistic nangambye be tuli ba linguistic tumanye ennimi nyingi Nkyamuzungu. kyalawaiko Nga tekanoze. ngakati Waliwo kye sitategedde. Something is not adding up. Tumira omuzungu mu Luzungu. Omugambe, hi baby, I'm here with Zube. So, hi, our baby. Here with your fiancé, boyfriend, Fefe. alamanyi muzungu Ani. sekigolooza buli muzungu ayogera luzungu Shemamba, wandingambye nti nolina muwombe Oluspanyola. muzungu everyday Kale mutumire mu Ludenesi. katonda yategeera mu buntu nyine Nja kutegeera. Bajja abaana abagezi wano. Anti kati ogenda byogera wano male mbiteekemu wano. Wali eddoboozi lyo ng'oyogera nti nteekeko sinala bwenti interpreter. ba ku mukazi wange Zubeda Saagala baana bazirikire. yagadde kulaga mbu n'abaana bakimanyi yama Bw'omala okukuba endongo y'ofuluma obufuluma ekyo. ate sebera omusisula nze munda omusisula wengenze kuyemba Ofuga n'oddeeka nebempanyinde muggulu nkomawo wayemberako mu ggulu. wadde buyigizaamu nebayimba juba nkomawo egaana Lwaki? Oba wamanyira sula wo. era ebyeddako kanguuyo kasi tosulayo ebyeddako bitema sex Kati g'omala sho. nina ekibiina kye nalimu mu ntandikwa nga tusulayo ng'ekisulayo nkantwa ab'okutaba bajja naabe mu kibuga ne byegasa
Bamuyimbye mu kyalo. Bamala okuyimba ab'okukyalo ne bajja mu kibuga ne mwegatta. Omukulu atutula oli omuto atutula ono. Nabibona ebyokusula ebyo. Wafunamu ekibiina ekyali kikututteko naye olinawo management. Bambi buli omu mu industry alina lugero lwe lwanyumya n'agamba nze bannange kuba kati ffe gye twali tuzannyira nga tutambuza tiketi naye ng'era abantu tebajja nga mutambuza tiketi wansi eyo abantu era ne batajja n'owulira ng'olinga abitamiddwa naye nga kyemufa kuzannyira ku bantu nga mwebali manyi nga teri kirumanga ate kuzannyira butebe ng'ogamba kale ate sibajje nga bamwereere ye tubazannyireko kati namwe ekyo kibatokako abayimbi Mutandikwawo ate petwina mulinamu bino bivaayo ng'ozannya tebabitegeera bakugoba binamu vaayo twagala bunti naffe balugobayo munnange ekyo ekibiina kye nalimu era bayimbako emitiyana naye nga mulimu abawemulange 10 batugoba emitiyana masigasa ku mukulu ye ono ye yayimba ekibiina kyolinga abayimbi 6 eyasookayo naawemula tebakkiriza batakokoti bani bewadde omwaganya ne bawulira mukije mugamba omukulu olwakikubawo ne bagamba banatekotawaali yali yindi kyeyakona abasiraamu mumanyi balaapa baba n'ebigambo omwana yayingirawo nalayininga agamba omusiraamu guyidde atomeseza kiro y'embizi ekisaawe tonu agamba ekyo ekibiina tekiyimba mwawulira nani nkyapenseko excuse me nani nkyapenseko kulwacali wange nendowooza ye gwe bakoze gwe bagobyeyo olwo nzaddayo omukulu addeyo mubalirize mumutereze banzikiriza nakulinnya madaalaana nga tebakyayagala muntu era omukulu yeyagenda n'akuba netukwawo newala nange endongo erabisiza abantu ebinene nawala twagenda okuyimba awalala mu kyalo netutuuka leeta ekyalo nekitusaako nga ki genereta mwatuuka leeti mwabula twagenda okuyimba twali lunaku lukulu kati nga batubuuke nga batuwa sente nnyingi kati obukulu nasooka nagamba tugendeyo tukube drive kwekyo ekyalo twakewo emotoka yaffe okulaga abantu omuke bwetuli then tugenda tukube busoba omu kibuga tuddeyo eri tukikole tukisange nga tulikola nga tukuba drive nga tugenda emotoka twagireka netufuna kitaxi twagenda twakubira kyomuzi kitaxi kati kitaxi tumala okuyimba kyoze mu kibuga tuddayo eri ndowooza yalina kifuma eyo munda kati ngaomukulu yamala omukulu nga teyeebaka ati twakubya ekiro kyonna naffe netwebaka agenda okuzukuka omukulu esaawa zagenze ekifo twakiyiseeko dda emmotoka ye eri eyo kati okulondayo emmotoka nga bakyaliwo babalinzi nga bawamba emmotoka era twagendayo tubaza bubaza netufunayo obupoliisi abo amasasi neganyuka netugjayo emmotoka ate tuba tugijjayo emmotoka oba yabuukako kiki ekino ekyemmaaso kigamba kyonna kati nga emmotoka tosobola ogivuga nga ki ngebuuseeko bba nga tekisobola kujja munda kati nga bwetaakayo omaatula ku booda nakyo tentuula nakyo nga waliwo ekibira ekyokuyitamu awo zubeeda naye nsoya ddala mwayo nekiyitamu ekirira emmotoka bwejja bwengoberera ate nga bwetwekengera obukulu ngaali bigabagiri muloji akolaki ate bakolayo simuloji ngalaba video sokuba kyamusukkamu nayingire era kyamusukkawo kuba ye baba kumulabako bandi mukoze ekijjukira bwe wabalinze
kati yatugamba mungende mu lugwano atali mu jail emmotoka ate baba bakambwa abo kuba baba basasudde ssente ate olumba gwe basasulidde gwe baba baagala ate jjukira yatera osembayo okuggalawo nekyo ekintu mukikola mutya ng'olina shye Masaka olina n'ebigo enguudo tezikwatagana bakikole batya toliimu ningagala emirembe gyange kati nkwata nina omuyimbi gwe mmanyi era waliwo n'omuyimbi yafa by the way radio yalina shye Masaka ng'alina n'ekyo eziroobe n'ava e Masaka leeti n'adduka agenda esiroowe oyo mukama wange omwebyo ebiseera asobola okukwatira mbaale ne Masaka olunaku lumu sitegeera logiki oyo bwakola naye obunkenke tebalina tetulina logiki era tewabaawo wala sente jjukira ono ajja n'akuleetera sente zo alina miliyoni 3 zo za deposit ozaagala n'olina ajja n'ettaano nazo ozikola ki oziraba ate mu nsi bagamba togoba sente n'osigaza kugoba ki goba kyo zisanga kuba zo sente tebazigoba bazigwa ove Masaka odduka embaali naye zibyannema munnaye presha y'amaanyi bayamaanyi okwatako nga akangu gakutteko ate nze teriya bintu ebapeke tulina banakuyange tulibaamu kati gwe gwensosa okuwulira akagamba akakozeseko mulungi kwadde bajja kugamba munnange lwaki oyogedde ekyo tulibaamu kati omuzungu agenda bike show akoleki saa yaŋŋamba byakwesuluuliza saa yakozibula saa yaŋŋamba pepe byakwesuluuliza soka munaye n'ekirala nina show y'omuyimbi nalaba ojuze yasembayo erugoga nga tiketi enkube zatamanyi zisinga ezize obungi wallahi nga balina tiketi zebatunda wabweru zisinga ezize entuufu obungi ate nga bazitunda ate ngera ne bali bayingira tebankola kujahazi gwe naye ku luno ndi mubuufu sahayanabe ndimuna mikono gyange abategesi baabitexi banyu bakuliramu nakugamba awo jahazi byakutukako naawe kuba bambi era waliwo nekirayitivu kyali Serena Serena nejjula yonna nga tiketi z'abasajja tebannazitungulako yadde nga abantu bajja ne tiketi nga balina tiketi ate nga ntuufu wallahi nejjula yakaaba amaziga nga takyayina gwafulumya bantu ng'ezize entuufu zonna weeziri naye ng'abantu baguze tiketi ng'ate bayingira ate nga ntuufu nga talina bwagamba abantu nti tiketi mwaguze enfu mukama obanyamba ngaabo bannange nga 16 naye olumu kiva ne mubana abantu abakuba bambi abo abo bajjanga basponsa ba tiketi bakikola abayimbi era nze nabako omuzimbi ng'akaaba ebyaddala ezziga ly'omusajja libawala namulaba ng'akaaba Serena ogimanyi sente ataddemu nnyingi ng'abantu bajjudde mu ordinary baweddeyo ng'ezize zonna weeziri ezange kyokola nawe jahazi bakikola bakinkola kuluda era bakupadde amagezi tikati zansi zikubira wano bazirabeko ku last moment bagenda zirabako ku last moment era abavuzi bagenda kuba bagamba zino tiketi ezaali bad we muzifuna amangu zibedde abagambi tiketi zizo bazikola sagala mulowooze mumpagidde okuwagira omulala bulungi nnyo kati waliwo n'abatandise ekintu abo abatiketisi basayininga nabo singa balabayo tiketi yonna enfu wabweru abayimbi bakitandise nti nze agenda okukuba tiketi gwe ng'ompa ssente ezo nga nzikumu ng'osayiningisa singa babayo tiketi enfu yonna wabweru obuzibu si bwa muyimbi gwoyo gwe nasasula okukuba tiketi yaba azimanyiko yaba amanyi bwefaanana kitegeeza kimukakatako okukuba features abantu se bataakikuli
kuba bayimbi bambi bafiirirwa ddala ate ng'ekivulu okwata ku ssente ez'awamu. Obusente n'obujja ku akawunti n'obumalayo. So 16 mbasaba mugende muwagire Ffeffe nga bwe mumanyi ebivulu bannanga abayimbi ne ba artist lwe bafuna ku ssente ey'awamu. So mugende mumuwagire tiketi za mitwalo 25 ne miliyoni 3. Akulukuta kigambo era so amuganya kusiibula abantu be executive media nga takulukuse ku kigambo nga mpaana omanyi kati wano weefulira ebirungi byonna bye nayagala kati oyina okulukuta ng'ompaana naye tugeza n'ompaana ekintu kyonna nga si kirungi obanga kinaleetera abantu bw'oba opaana olina ogamba nti Kisuube muwanvu Kisuuba figa ali bulala bw'okubigula tamanyi kaffe bwe bityo. Yo, ntuse Ffeffe musiwo ku programu eriwadde ndine Zubeda abigula nga kaffe ate baganda Ffeffe tugenda kuddamu akangu kajjeeko obunyonoona oluyimba se bagambye embu gisazaamu. Tuli ku mukutu ogusinga okuba trust wate yaman namuwakabi Zubeda asinga akabina kaffe ate nga temwerabira yasinga laabu ate nga kirala era mazima wambu yaman ntudde ku mukazi asingayo obuwambu alabika yono mukazi wa Rajabu kuba n'engeri gyanyumidde hijabu alabika tatuukangako mu lihabu jambo biddaka gweka papo alabika ali ku kamera bwe beeyisanga kafo nsaaga bangu gamba we musambo mbalize 16 meyi tumeeyo nga ddala. Kale byonna bibadde sofa wali ku buwanvu w'obubiyewo bulungi kino ekyokusinga kase mbyangadde 16 tugenda kubaalunga naffe tubagamba nti bannange mubeere nga ate bambi muwagira Ffeffe kuba mukikudda mpaanyi nina nyingi asi bwe zityo nina mu gold diamond silver original Ondio nayambala erugogo kiwedde. So agenda Tomasa amasa ennyo walozi negweze mwana nso okwambala ng'emisota. Nakoze nnyo okuŋŋaana ebintu. Nedda. Ani yagambye munkola by'oyagala. Kano tukaagalako kano bwe kati nga omasamaza. Ze masiza nga njagala kujjayo show yaffe ey'erugogo. Naye kale abasajja batandise okwambala engoye z'emisota. Abayimbe kati mulina ne zino engoye za leza ebyebipale bya leza ne mujja kinene neno kinene noku kati pecho kwambala Zubeda kyo ndi kyambala nga ngamba kino kyani kino kya Zube nyanso kwambalire kinnyabo ogenda kufunayo ekisaati ng'okisazeesaze oteekemu vest oteekeke hanene engatto empanvu n'ogisobola Ffeffe waliwo zino ze bambala eziringa ez'abali muba zirayo zibaako soole oba musono mupya ziringa ez'abali ngenda ginoonyereza oba naagisobola kale ekisaati nga bakiyizizayiziza ogamba ebyakitaka anti mwe mwabituma byakitaka nekyo ekisaati kijja kukola ofune n'ebino ebipale nga byabbamuda triangle ojje kati Ffeffe abantu baagala raapu tebaagala nnyo byogenda kubanga oyambadde naye ojja genda eri ate obonebona ebasala omusota baguleete amatala gakugubeko omanya engeri gyengenda okugjamu awo tomanyi konsati yange yasooka nagira ku meeyi mukyali kyakabi tewava mu bbanga kati tomanyi gyengenda kumpa ku luno ate sivaako eno muwositi oba muyisi naye mubeerera north eno etutabule
Rosi ekakazi. Sobola bao nawe. Mtoba wonkwekaidi. Omuntu abeke eno kale. Abategesi muwulidde, manager Lawrence owulidde. Sebo tetubeeri mu North, tubeeko mu West. Oba mu East. Yabulisa muve eno. Ate omuntu atisi ave ne mu South papayo. Wame yasembayo aba mu South. Yaba mu South. Ati bwe okuva mu East oba West. Oba bujjo n'ogwa obulungi tetuma. Tugane bane ifefe wa byabwewuunya. Mali mwe yeetaaniya. Abakazi abakulu baatu baabuuza kibali bako kisimye bannalo. Nalo gaso okujja mu show. Nalo ngole musi. Oyo maife nyake sawa. Fefe. Era tujja kumubuuza. Gwa kimya ki mu show ya fefe. Nalo oyo mukuba tegesi. Nalo tunde meza. Nalo yamaite mbude nalo yatunde meza nalo yatuzo omuzungu nalo banya mirimu gyakolo ewa. Sister iniro. Byonna. Ate nalo yangambye agenda mu kivulu kyonna ng'afunye pinesi. Bwalina kuba ne ka West line. Tayina pina. Oli mulaba mutya. Olaba mutya. Nalo wange nalo omulimbi ekimanyisa mu bula. Bakutijira kona. Nalo yangambye mu show agenda kuba ne ka West line. Dodi yali Dubai nangamba akumyewo akoze BBL. Nasoka n'amapeleza. Bwe yankola nkwando oli wekka. Oli. Nawe bamusabire sana. Nalo omukama w'amaanyi abonyomye. Yakakola ati akapani. Nalo wakafana yakola AI. Nebami mu AI nalo bwe yanyuma. Sidene mu byadda nyuma. Baimbe nalo nkulize rugogo nyawo. Gwatuza bazubeda ati banandi tuterege ntabwo bimekivura. Lumeka mbubi. Kasi bule fefe zamaze okumba oluyimba lwange. Era nja kujjanga ngamba yenzono. Bwe yali ayimba kuwa. Ngenda tanga nakabidi. Ate nsanze bimpuuba, zitebo zimpuuba. Tebo zo wezigwe kivu. Banaga basuubiza tebo ne mumpaamu ticket simu byawule. Ne ticket zinona ne tebo zinona. Nensaba ntuke nga tewaŋŋambye kyompa. Batebo balina omuzo. Bwoba waŋŋambye ticket kantukewo nga ticket zangu ziina. Bwoba waŋŋambye tebo kantukewo nga emmeeza weeri. Ebeere tebo. Yama naye nga neyanziza okukwano gwe mundaze neyanziza okumpagira tesangeyo bakumya mukaaga neyanziza Kale Yo on to Fefe Pussy one not on Peter Sammy ndi kushe singa your real time with Mimi n'abachala singa yatenga tayambala mini you know what we mean Fefe Pussy wobera koplo. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed.